Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajati nkulamusiza nnyo. Nange sebo eyankyawedda. Ebbanga lyo ddene naye nga mbadde ndaba waakawo nkuwagira nkukiririzamu. I support your work. Mashallah. Kakati kuliko obulwadde? Alhamdulillah. Experience ewe sijifuna nko mubulamu bwange. Era kati respecting nnyo omuntu omulwadde. Bade nfanya nnyo ku balwadde naye ndowooza kati ngenda kusinga okubanga it was too much for me. So oli otya kati? Alhamdulillah, just amaanye nga omanyi nti wali oli awo engeri gy'omanyira bino ebyoku obulamu bw'okupakuka obwaffe obw'okuyiribadde eno ddeeri kati ate n'embeera awo ennaku ziizo mmeka sivaawo. I'm just weak. Ekintu kya pressure bwe bakikusanyalazza nga teekutaddeko clot ku bwongo omubiri gubeera guli fine kuba toli naye just nga omanye eddagala lyali lingi because baali banoonya engeri gye bazzaawo obulamu. This is the second time ng'ogwa ku kitanda. Olwasembayo wali era wali nakasero. Nesebo. Bwe wabeerera active ennyo mu music. Yes sir. Kiva kuki because buli lwogwa ku kitanda it is too serious. Abantu batuuka n'okubeera ne beeraliikirira. Omulwadde wa pressure abeera very very delicate. Kati ate ensi mwe tutambulira olw'ebizibu ebitwetoolodde n'ebizibu ebituliko kati ate yo tekola ki tebimanyi oba olwana ogikkakkanye. Kati wenfuna ekizibu ng'ekyo nti ate nina olubuto ate pressure n'erinnya kiba kyamaanyi. Bwe bulwadde dokita batambuze yaŋŋambye abantu balina kye batamanyi batekinga pressure so lightly naye mu bulwadde bwonna bwe bulwadde obukyasinza okubeera obubi ennyo omuntu balina okwegendereza talina va ku ddagala. So I think kuba emabega yonna si bwe nnali naye okuva nafuna pressure emyaka 4 emabega nagitegeera ku last born wange kati obulamu bwakyuka wensanyuka ennyo trouble wenekanga wenyiga wembeera mu birowoozo. So I think that is why. Okay. Yes sir. The route you chose from music to acting, the comparison between the two. Kyekiri mu kusinga okwanguyira kyekisinga okwanguyira omuntu aba ali talented nga ebyaddala nga senti yabuukira kuba tubalina mu industry manji nnyo abati kati abali talented be batono tofuna kumenye eddaga emazima kaddemu omulundi gumu omuntu aba oli talented kale let me give you a scenario kati omunnamawulire yasoma amawulire tabanga avudde mu senior 6 nagenda mawulire kuki okitegera IQ ebandala nnyo ngeri gyagiramu ebibuuzo ebandala so kyengezako okulaga nti if you're talented buli kintu kozi nze ndi like MDD byonna mbisobola sikuzina weŋŋamba nti kati mazina kyemantegeeza weŋŋamba nti kuyimba it is within me so tewali kikaluba byonna njirako bugizi nti tutunulire was acting your fallback position from music? No, ukikozesanga fallback position? No. Nakirina. Era omanyi omuntu obeerawo ng'olina dreams. Kati nagamba kansooke nziguse kino eky'okuyimba naye nze nina okubeerako mu Hollywood and I'm telling you Ibra olunaku lumu ojja kundaba nga ndi mu Hollywood si Nollywood ngambye Hollywood mu America nkutidde kirooto omuntu wewe n'ekirooto okituukiriza ati nsobola ate njagala so nabeerawo nga nkyagala era nakolako ne movie nenjiro nkingawo ku La Bonita naye nga resources and all the stuff kati tewe nafuna ono ate nga naye akyagala akirinamu interest so kyanyanguyira. Tutunulire okuzannyako kuno olwaleero luno buli azannya series this is a series. Yes. Seri Eya Stacia and the House Girl buli agitandika a series of this kind abatunulidde to have rights on TV whereby for your case it's unfortunate nti gwe taking a route ya online ya YouTube. Why? Ensi gyeraga omuntu bw'osigalira then oba tokola kino ensi egenda ku online kati buli kimu kidduka ku speed kigenda ku online era gye nalumbye ate we navudde ate kati ndi ku TV okitegeera so it is very nice n'ogamba kiki ekitambula n'olumba ekyo bulijjo nalinga mpulira YouTube naye nga simanyi bwekola
oluvannyuma ne mmanya nti olina okubeera nga oteekayo ekintu n'osobola okukifunamu yesebo kati ate Lawrence bambi nansupportinga nnyo kubanga yamanya kyenjagala kino ekintu nkikola with all the passion yesebo future ya Station and the House Girl nga seri eyimiridde etya speed gye tudduka okumanya tudduka twatandika n'omuntu twatandikanga tuzannya abantu babiri nze ne munnange ne munene tugenda nga tulaba nga tetubawadde kimala I think tuwongereko kati otwogera tulina kasiti y'abantu abiri era bagenda giraba tugaba emirimu ovanga ku kintu nno gwe nga kigaba emirimu tulina ba editors tulina ba camera okitegeera tulina abantu tugaba emirimu ekintu okyolaba nti mutuufu kiri mu kutambula kati ate bwe banaatuta kati gwe mbulira yani agenda tutunulire the monetary earnings of Station and the House Girl as a series tutunulire ne fame of the two kyosinga okwenyumiririzamu monetary value gwani abadde mu covid ani abadde wandabako nga nsabiriza okitegedde monetary value of course then noyongerako nekiri kubanga nze sikyanoonya linnya nti noonya linnya kukola ki abamanyi bamanyi abatamanyi bali banyumiza so erinnya lyenkoze limala oba onoonya birala bintu bwe byatuka kati munnange tuli mu business so onoonya nogaa wano kiri kitya wano kiganya yesebo akatalekeka omwami mutumireko bannange mpulira nabo binti simwogeddeeko bambi wali wasoose abadde very supportive biru yerisigu tetwagiwulira namuwadde nkutumiddeko munnange mwami wange omulungi omubwati babyogedde ebigambo naye munnefe tetwagala kumanya tutambuza diramu ddala ekibuuzo kyabwe abantu babuuza oba yaliwo omwami ensangi zino oba yaani babadde bamanyani naddamu nembalagaddi embaga wa mali manyi tukyali ku eyo mwalabye ey'endala bawenze mulina you guys you have to respect me because if I come up with someone mubalaga nembaga muve mu ŋŋambo nembaga nti kati kuno kwanjula nti kati eno mbaga nze tebankukutirako eno ndi mukazi wa kitiibwa mashallah so nkyali n'omwami wange oyo ate tagenda kuvaawo wakwata n'osibira he's mine nemukuzangako bawe ku bukodyo ababeera n'abaabwe nga babuukabuuka abaami abakyala babuulire enkwata gye bakwatamu abaami nze mpolereza nnyo abakyala tebabuukabuuka mbuno mbeera nammwe temutudde okitegeera naye kyolina okukola first and foremost ekisinza otwetera ebizibu ffe abakyala tupapa we love so much and we jump into conclusion kyekisinza otuleetera ennyo ebizibu so take your time beera n'omuntu alagawa ebintu bibyopapira byaki okitegeera mulage value nti munnange nno bwe guba mwaka oba etaano gitambule naye mmala kukutegeera then kuba kasitopapa bwoti oba okyamugamba ki Okay, ajati katumute tujja kwongera okunyumyamu naye inshallah katisoke tumuleke as of now akyali mugonvu naye nga mumwewuliriddeko big projects is coming up Station and the House Girl bagenda mugeze mu season 2 yes sir era Wandaludde lwogereko luyimba latest song balwise Wandaludde video tenagwa naye nga audio already kweri online. So ku YouTube channel bagise Station and the House Girl musubscribinge muberenga mufollowinga mucommentinge musharinge okusobola okubanga mulaba latest series okuva ewa Station Mayanja ne AL Magic Sir Lawrence Ibrahim Mukasage manya gange mubere bulungi mweraba haja tutoyanza nnyo buddebo. Thank you. Abawagizi b'omuyimbi Station Mayanja abagazi bakazanyo ke bayita Station and the House Girl nti okusokera danso okubebaza mwebale kusaba okuba nti omuyimbi waffe esaawa zinazeewo era mbabuulira nti ebintu byetuleeta byamaanyi okusokera ddala twaleriizinza oluyimba olupya baluyita Wandaludde audio abawagizi badde nga babuuzanya ne bagamba omuyimbi takyayimba ng'ali mu kuzanya naye tubadde just tubala time nga omanyi nti music business tosobola teekamu kintu kyotamanyi nti ogenda kifunamu mabega awo nawona embeera ebadde embi nga covid mungi nga bw'oyimba olabira ddala nga tolina ssuubi aweeva wadde tebannatuggula naye at least kati tulaba nti tulina essuubi nti essaawa yonna bajja tuggula era tusaba gavumenti
etutunulemuko naffe mu nsonga zaffe. So akazanyo kaffe Station and House Girl tuli mu shootinga season 2 already twade shootinzeeko aba following amwalabye ku promo je twataddeyo kitegeeza nti omuyimbi azeewo ali bulungi nnyo era essaawa zino bw'ava wano tugenda ku photoshoot tusuubira okubawa ebirungi byonna akyayina ebintu bingi nnyo byebatanaba mumutegeeramu abantu tukyamuvumbulamu ebintu ebyamaanyi bingi nnyo. So mwongere okutwagala, mwongere otuwagira, mwongere okuwagira Al Magic Uganda, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula, aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi, bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China, mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula, ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa, ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu, era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy, era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa, buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo.